kati kitegeeza omusango guno Nalukola bw'ajulira kitegeeza ensalawo eno ya kkooti esooka neeyimirira agenda kusigala ng'akyaliyo mu paalamenti singa aba ajulidde bw'aba akyaliyo mu paalamenti kkooti egenda kuddamu etunuulire obujulizi etunuulire n'ensala yaayo yogera nayo mugaye nti ndi busy ali nze nkulu etunuulire n'ensala yaayo then egambe nti kubanga ne kkooti ye Masaka mujjukira mu kaluka 220 mu gumu omubaka wa Bukomansimbi Dr. Christine Ndiwalana bwe bamala omulangirira Katushabo wa NRM yagenda mu kkooti n'awaabira Ndiwalana nti teyasoma kkooti n'esazaamu obuwanguzi bwa Ndiwalana era neeragira okulonda kukole ki kuddemu Ndiwalana n'agenda mu kkooti ejulirwamu negamba nti mukyala alina ebiwandiiko bye asigaleyo mu paalamenti so bannayuganda tebalina kutya obudde bukyaliwo tubirabyeko kkooti bisazaamu ne bamala ne babalekawo era Nalukola agenda kubeerayo mu paalamenti kubanga ate amateeka gakakyuka ebyokulonda baba wasigaddeyo emyezi 6 okulonda ofa waba wana kusigala nga wali vakanti paka omukalulu akaddako katusigazaayo emyezi emeka nambi olwalangirira nti akalulu akamusinze n'ayozaayoza Nalukola bamukubira namagawo waayo oyogedde byaki wamala okumuyozaayoza wayitawo ennaku ntono ayita bannamateeka be bateekayo omusango mu kkooti bwe wayita ennaku ntono omusango agugjayo bw'agugjayo abantu gavumenti erowooza bw'amala ogujjayo aba opposition batambuza amawulire batambuza okwewaana mukubye abantu mubamenye naye era abantu boogedde nti babakubaNalukola okitegedde buli kimu mukikoze kubanga ne polling station 14 ezaayonoonebwa ab'ebyokwerinda be basamba obululu okitegeera be bakola efujja eryo byonna mubikoze naye abantu bakoze eki bademye Mwami Museveni nakugamba gwe oyagala okakasa nti mukambwe mugamba nti ogenda muli babiri mugenda kwekalakasa wala ajja kuleeta mamba ey'amagye eya poliisi talisikinga kakati batula ne beebuuza naye bano abantu tugezaako kubattamu kutya kuteeka kutya mu bbo fiya naye bw'otunuulira ekiriwo kati ate baagumye ku kalulu k'ekawempe bakalubo baagumye nti olaba byonna tubikoze sente tuzitaddemu abantu tubamenye naye abantu baaganye singa 2026 ekintu kino kibeera e Masaka kibeera e Mbale kibeera e Jjinja kibeera e Iganga tunaamalako kyekiddako tunaamalako kati tulina okutta hope yaabwe tubanafuye buddeyo mu kkooti muwaabe nti bwe tuba twagala oyisaawo ekintu ekinene gwe tulowooza ng'akantu akatono naye nga ye Museveni yakirayo nti kinene ekyo ekibiina Mwami Mpuuga abadde yalemererwa dde okyatula walaba ennaku z'omwezi gwe bakiwandisiza bakiwandisa nga mmeka ekibiina ekyo kyaliyo just yakikyusiza bukyusa yakikyusa mmeka yakikyusiza bukyusa ennaku z'omwezi sigwe nga 3 May nga 3 May leero mmeka certificate bagifuna nga 3 May leero mmeka naye okuba nti yakifulumiza mu budde buno leero mmeka leero 27 esitola teyafulumya eggulu ye yabadde eddirire ya Nalukola Mwami Museveni owaddala nkugambye bw'aba wavuga mmotoka tavuga gy'olowooza mbu avuga nsajja tuula mu ntono bagambanga nti Museveni afuuke omusota naye nze njagala mbuze Munnayuganda atulaba gwe wali owulidde wa emboozi wabadde wagiwulidde wa zizino nga 6 May omwaka 2025 from Green Partisan Party to Democratic Force Party Green Partisan kati bade bakikyusa bukyusa nga bakijjeeri nga bakizzeero nobolaba n'NUP bwe yeeyubula kakati kankugambeeyo Mwami Museveni omulala gw'obadde tomanyi gw'oyinza okukirabanga ekitono n'essuubi ly'alina mu Mpuuga wano mu Buganda
deni anti balina enkola bbiri nze nakugambye mu kalulu akawedde abenaale mu bangi abaali mikwano gyange abaali mu kalulu enkola yaabwe eba bweti bwe mujja mukaaga gwe gobadde osuubira nti ye munafu yakwata namba 2 kati bo ne baleko ono abadde ow'amaanyi n'akwata ekyoku ate mu mpaaba entuufu ey'amateeka gwe yakutte ekyokusatu towaaba akutte ekyokubiri gwe babasinziirako yaba alina obujulizi obumala kati mwami Museveni mugezi bw'akimanya nti mu Buganda bamukuba ekyo ekibiina alina okifandinga era abali eyo bonna be mugenda olaba bakwasi b'akabaani ak'omukulu Museveni all the time ababaddenga nga bakuba kabaani ka mukulu basewe ne banywa mwenna tubanirizaako gye musinzira okubanga mutugobereramu ebala okubanga gye muli ne leero tuzze ffe twabagamba tetugenda kakosanlesi nga bulwadde obanga ebyalobera Wanyindo okweggala bye bituleetedde obuzibu otherwise iffe weetuli we are here ensonga zonna tugenda zikwatako jo twale twakava wano ensala y'omusango gw'omukulu Naluyimbazi Nalukola n'efuluma ngeri so surprising mu kufuluma ngeri surprisingly tugamba fine katusooke tutuwa obudde tusooke tumanye what's behind that so omukulu mukomezaawo again tatera kulayika mirundi mingi mu week ne leero mbadde nnyina omuzza tubeeko ne bye tuwayawaya tugobererawo ebala okubanga gy'oli bampitye Edward of course nga bulijjo leka omukulu Honorable Tubio Wambuko Mansimbi North akubuzeeko amala okubuzaako ne gudi gwe togenda kwetalaatala bwotyo bagambe oli busy yakukuba so omukulu kababuzeeko amala babuzaako tulabe olunaku olwaleero bwe tugenda okutandika okwanja ensonga mulabe wa aka Great Media kubuzizaako nze Honorable Maurice Lule Mansimbi North constituency 226 neje bujja hey beyond amen ensonga etulese wano speed ekulembeddemu zonna era gye tugenda okuwa obudde ya Luyimbazi Nalukola omusango ogwasaliddwa nga basazaamu obuwanguzi bwe ensala y'omusango eno nze nasoose kwagala kusoma ku mpapula zino peegi 50 ebimu ku byasinziddwako okwesigamwako okusazaamu akalulu kano 1 2 ekigenderwa mu kino kyabadde ki ensonga ebbiri ze tuyinza okugattirizaako ali nga tumaliriza kyekibiina kibayisiza mu Kamoli kiri mu kulonchingibwa olwaleero ekya Democratic Front ekyomuteeketeeke Mathias Mpuuga waliyo eyo ndowooza ne gundi gyali eyo ono political prostitute ono Samuel Weta Lubega Mukaaku Abedi Bwanika oyo political prostitute talina wanywerera naye ali awo omukulu ndowooza waliwo n'omulala ye Mike Mabike bwe bali eyo bwe batambuza ekintu kyabwe muzeeyi oba yabawaddeyo bumbi bumeka ali eyo muteeketeeke bazeemu muwasofa space ku Emengo atanye ensonga z'ekibiina kya Buganda ndowooza kati mbu kyekiriko ensonga semasonga abadde ali yakyogedde ekyo Mpuuga babadde ku makya ku BBS n'agamba ekibiina kyekirimu ensonga kyekirimu omulamu si ye mwogezi wa Buganda awange mbu gye yava eyo so ekyakenza okukolima nsaba busabye Dirisa Musuuza muleke ba Diamond Platinum zibalowooza bo balya ku music ne bateeka obudde bwabwe n'ekitibwa kyabwe mu music saagala kibeere argument tujogereko wano Eddie Kenzo gwe mwenyini nkulabye ng'owoloma mbu baba TTV za Diamond Platinum zikankubuuze Diamond Platinum wali omulabye ddi ng'akola statement mu byobufuzi bye Tanzania Diamond Platinum wali omulabye ddi ng'asabye security ya government ye Tanzania nti akuumibwe n'ekisemberayo ddala Diamond Platinum gwe ng'oleekaana mbu nnyonyi gwe kyobugagga ky'olina ttaka na V8 omusajja alina ennyonyi ye alina TV ye alina radio ye ompuliriza
nti ye yalowooza kubikola omuyimbi nti kisooka brand okugikola waliwo bye weetaaga ayina record label ye gye bayita Wasafi Records omuyisa abayimbi abaamanyi omuli ba Harmonize Kazuchi simanyi bakakyaliyo kuba mama Wazuchi naye gye yali mu Wasafi eyo kakati gwe Dikenzo ng'oli mutugamba big talent nga tumanyimu omuyimbi omu ye ggwe omanyi omulugube gw'Abannayuganda wano gugenda tukozesa ensobi bannaayo omululu Kenzo omululu gugenda bakozesa ensobi okyasaba gavumenti obuwumbi 13 ogabanye abayimbi batuuke badaivatingibwa okugibwa ku by'Abannayuganda kati katubeere b'amazima Kenzo osobola ogenda n'otegeka ekivule Tanzania n'owezaayo abantu 15,000 osobola Diamond Platnumz tumuleete wano tutegeke nakivubulayo watajjule bantu mwe mwewadde nnyo front line nga muli b'amabega muli ba backbenchers Kenzo muli ba backbenchers already nawe okyogera nti wali tokisuubira mugama ku blessing abo blessings Diamond Platnumz gwomanyiye okuva lwe yava mu ssomero obulamu bwe yabuteekateeka ati okubeera kyali webaze ne Katonda nti wayita mukaso zonna okufuuka kyoli nze mbatunuulira wano gwe omuyimbi wa Uganda ng'okyayina mentality nalabye ne bebe bebe okyagenda kulala oyimbire ekibiina ky'ebyobufuzi oyagala tukuwe respect nga bogenzo oyimbira either be batulugunya ate majority kale tugambe ne wobo oyimbidde ku side ya nkyukakyuka nti ne wobo oyimbidde ku nkyukakyuka oyimu kuyimbira mu audience y'abanyigirizibwa they are nothing temukuliye tinze space ya kumanya we mugwa ako kali awo simbule embalasi tutandikirawo nalukola omukulembeze siyagala kuzza mu busonga buli mayino obwo buli mayino kyekiringanga ne issue gye nalabye Muhoozi no Mukambwe bagenda tukuba emiggo Muhoozi Mukambwe bagenda tukuba emiggo bannaye naffe sebole tukyava mu jimu omusajja yewera buli luki okwata Bobi Wine amukwate nze saagala amukwate bannange emigegendo nenze wonkwatanga tonkuba nnyo amukwate nze sikuyekerangako amukwate ate ffe tufaayo amukwate genda ononyewo omwekitibwa Kyagulanyi yayagala okujja mu ntebe nze siyo ya ntebeyo nkubira bwereresa amukwate awulire nti akasajja kazito wakalinga bagenda otukuba nkubuulire Kalusha ekitego ekimanyi paka bakibanga emmese naye nga kirina kiri 10 years ekiteega ati amukwate awulire ekiteega amukwata obulamu ne butambula nze kankuba nava ku Bannayuganda gundi Kalusha boza ku bantu okay babuziza kunyongero ba Musaaka ensonga edizo yogeddeko zonna nkulu ensonga ya Nalukola nkulu ne Democratic Front ya Mpuuga nze yo si nkulu ensonga ya Kenzo ku Platinum nkulu kubanga tulina abayimbi abato bana bakulu bawe bali bibasetingire ekyokulabirako ekirungi nabo tebabyagala tuyino bawabula baba kyakubira Kenzo nti otwala dde wa Museveni kati abo be baagala okuwanga anti kakati wana abayimbi ba wano bale mu okuteeka wache bayita financial independence kati omuntu buli lwalaba nti watalitobeerawo oba omaze okwenafuya mu maaso ge tugende ku nsonga Nalukola Bannayuganda baagala kumanya bibatwala mu maaso kati ebintu byesi kakati ejo sawa za bademayaga bya misana wano mulamuzi omusango yagusala ku lwakusatu nga 23 bali lwakumeka nayisaawe ennaku ezo buli gyali ku yali ku email nga awandiika yasala Friday kati ejjo yaweze nsala yenga agisa ku email kakati Eddie ebintu bino biri ebintu bibiri tegera bitumya mu angle bibiri waliwo political angle y'ebyobufuzi tutunulire ne legal perspective ey'amateeka kakati bwe tutandikira ku angle y'ebyobufuzi Museveni nabadde wano kugamba nti tulina ebintu bingi bye tulina okumuyigirako Museveni ye muntu apayinga attention to details buli kintu opposition kyekola Museveni takitwala for granted oba kitono oba musaaga oba muli serious statement yonna gye mukola yagiteekako stamp etegeeza ki kankutwala empola mpola mayife mu mawulire tutera nnyo okukuza emabega netulyoka tukutuusa ku kinyusi njagala ojjukire bulungi bwe tuva mu kalulu ka 2021
owekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu yalangirira n'agamba tasobola kudda mu kalulu akategekebwa Museveni n'abantu be babi abakama. Okimanyi ekyo? Nkimanyi. N'agamba sisobola kudda mu ki? Mu kalulu. Museveni n'agamba nti kale bw'oba todde nze ab'okuteekawo nja kubafuna. From nowhere Kyagulanyi omu n'agamba tugenda mu kalulu ate bakayise protest vote. Museveni ne yeebuuza ate protest vote yebaawa kiki ekimubagudde okudda mu kalulu. Protest vote yefaanana etya. Bwe bamala obbimunnyonnyola byonna n'akuba akafaananyi agamba nti era sitoole z'abazungu bano Edi temuzitwala nga zakusaaga. Museveni zimusuza teyeebase. Kwagamba omusajja kubanga tutulu muhozo okuvaayo n'apiininga ambasada wa Germany. Taata waaludde ebbanga nga gyalumiriza abazungu abateeka ssente mu opposition. Exactly. Okiraba? Tuvula bwe tasobola kuvaayo n'anenya mwana we lwaki oyogera bw'oti. Kubanga nze n'okubanga yamuwane ku mawulire ago. N'amugamba genda osabule. Genda osabule. Kakati agamba nti Kyagulanyi ono amaanyi g'alina n'okugamba adda mu kalulu na protest vote force kyemuli emabega. Kabadiki. Nti kakati Kyagulanyi bw'agamba nti tugenda mu kulonda. Museveni abantu be yakwata mu kalulu ka 2021 si bakuba nti balina emisango. Wabula ayina belief gy'ayagala okutta mu bantu ba opposition. Ayagala kutta zeal eri mu bantu ba opposition ogw'omutima omukalubu. Twasomeranga edda nga omusomesa ayinza okujja naga n'ebyana mwe muleekana nija kukwatayo kimu kisavinge nga example. Nemumanya nti abagenda bamuwasa Bunwe. Kati gwe baasiza Bunwe oyinza okuddamu okunyeza. Kati kye yakola mu 2021 kyalimu yo ango nti agenda bakwata abakole kyayagala. Mwabali wabweru mugambe leka omusajja tasoboka leka tumwesonyiwe. Tumwesonyiwe ekyewunyisa n'abikola. Abasigadde bakyali bagumu. Ekyo kikulu. Ssengirinya bw'afiira mu kkomera bafunamu endowooza nti kati okutya kuyinza okubeerawo. Okiraba? Mpulira. Bwe bategeka by election yaleeta ejjere twali tutalabangako mu bantu. Erya Jjaati. Ng'ekireesa Jjaati kukola effujjo erya buli kika, kutuusa effujjo ku bantu erya buli kika babateekemu fiya neerema. Kakati ne bigaana akalulu ne bakamukuba. Nambi olwalangirira nti akalulu bakamusinze n'ayozaayoza Nalukoola. Ne bamukubira n'amugabo waayo oyogedde byaki. Bw'amala okumuyozaayoza wayitawo ennaku ntono ayita bannamateeka be bateekayo omusango mu kooti. Bwe wayita ennaku ntono omusango agugjayo. Bw'agugjayo abantu gavumenti erowooza bw'amala ogugjayo aba opposition batambuza amawulire, batambuza okwewaana. Mukubye abantu mubamenye naye era abantu boogedde nti Nalukoola. Okitegedde? Buli kimu mukikoze kubanga ne polling station 14 ezaayonoonebwa. Ab'ebyokwerinda be baasamba obululu. Okitegeera? Be baakola effujjo eryo. Byonna mubikoze naye abantu bakoze eki? Badeemye. Mwami Museveni nakugamba gwe oyagala okakasa nti mukambwe. Mugamba nti muli babiri mugenda kwekalakasa walajja kuleeta mamba ey'amagye eya poliisi talisikinga. Kakati batula ne beebuuza naye bano abantu tugezaako kubattamu kutya. Kuteeka kutya mu bbo. Fiya. Naye bw'otunuulira ekiriwo kati ate baagumye ku kalulu k'e Kawempe. Bakalubo. Baagumye. Nti olaba byonna tubikoze ssente tuzitaddemu abantu tubamenye naye abantu baaganye. Singa 2026 ekintu kino kibeera e Masaka, kibeera e Mbaale, kibeera e Jjinja, kibeera e Iganga, tunaamalako kyekiddako. Kati tulina okutta hope yaabwe. Tubanafuye buddeyo mu kooti muwaabe. Olwo bamaze n'okufuna guidance zinagendako mu kooti za LC3 ng'omulamuzi mukwano gwange ati aba chairman wa kooti yo nga mukwano gwange
nenga bamuva mu kuwoza nga kawungeza kubira akasima gamba wamukutte bulungi kakati olaba gwe bumukomawo luli mubuuze kino ne kino ne kino ne kino kiraba ebo mubuuza kino tajja kuba na answer kati tuddayo mu kooti bye bakugambye ngo bimubuuza ngo mulamuzi chairman nabuuzizza ati ewo mulina ogw'omusango nawe ojja guwangula kakati bano nambi mukuddamu okufayiringa omusango baali bamaze okumanya nti kooti eyeesooka egenda kubisazaamu okitegeera batte okukkiriza kw'abannayuganda bamalemu amaanyi kubanga babadde bagambye nti wakiri mujja tukuba neera tujja bawangula naye kati bwe baba babakubye ne mubawangula mu kooti ne babajjayo omuntu aggwamu amaanyi n'agamba leero bano bannaye okulonda sikyaddayo bakumenya amagulu ne muwangula kyokka era ne babajjayo ne mukalulu nga bayise mu kooti buli kimu kyabwe oggwamu amaanyi obutalonda kyo kye baagala otuteekamu gavumenti erowooza bakyayinza owangula akalu ke kawempe kye baagala otuteekamu ekyo akalu tekagenda kubaayo kye baagala otuteekamu ekyo. That is the political angle. Nti Mwami Museveni yebuuza abavubuka bano betusiba okwambala obukofiira tebabujja ku mutwe baagala ki amaanyi bagajja wa beesiga ki ekyo kyekimubobbya omutwe era kyovula ebintu by'abazungu bino bimulumya omutwe agamba abaana bano bali ku ki so kati kino kyakoleddwa kumalamu bantu maanyi nakubalaga nti ffe tusalawo bwe musobola okwekyanga ne mukola mutya naye ffe tukola ki kubanga akalulu kano edi baateekamu ssente mpitirivu ate Mwami Museveni ye biri ku ground tabimanyi bamuwa lugamba bamufiidinga kyovula bayimirira mu kamera at his age n'agamba nti abopposition babadde nga babba obululu okiraba nenga gwali ku ground nalabyeko okimanyi nti aba NRM bonna banyiivu kubanga ekisooka Nambi gwe baateeka eyo yali muwala wa munene Nambi tabeerangako kawempe n'amaka ge yaliko ng'anoonya akalu yapangisa mapangise ekisooka aba NRM nga bagamba nti si yali kandidate omutuufu okubakwatira fulaaga nolwokuba yali mwana wa munene bamuwa fulaaga okitegeera ekyo nga kiri awo aba NRM nga banyiivu. Ekyokubiri bonna abaali mu kalulu ka Nambi abaali bakanoonya they accepted the defeat nti baatuwangudde era ensobi zaabadde ABCD ng'ogasseko ne Tanga Odoi akulira ebyokulonda bakkiriza nti batuwangudde naye olw'okuba nti kati bagenze kakati mu buyinza n'okutunulira tekinikale kiki kye kitegeeza mu political field nti abanupu mubakubye mubamenya amagulu kyokka bawangudde kigenda kubazimbamu amaanyi bagenda kwekkiririzaamu mubakube nga bongera kujja tulina okubala obuwanguzi tebalina kugenda nabwo okitegeera so tebagendera kuba nti ki so gwe gw'omutima kooti mwe yasinzidde okusala omusango kooti fena tukimanyi nti Mwami Museveni ayogera ebintu ate ogenda okulaba nga bebifulumidde ne mu kooti okiraba wakiri singa oba alindako n'ayogera nga kooti emaze kusala naye ayogera nti NRM bwe batesazeewo tolangirirwa kubanga era naliko ku radio ne ngamba abantu nti by election zonna ng'oggyeko ndowooza ziri bbiri NRM ebadde ziwangula by all means mulabe ye Kayunga nakwedde yawangula buli kimu nga kiri obvious ne balangirira owaabwe Kisolo ye yabalema ate nga naye mu kubalema nti bawa flag omuntu yali omukyamu era owa NRM najja independent n'awangula oyo yali waabwe era I think yali wa UPC yawangula ono gwe bakuba amasasi yali w'engola if I'm not mistaken engola baleeta owa NRM ne bamukuba owa UPC if I'm not mistaken ye yawangula naye nga ate UPC era yaabwe bw'oba ogitunulidde kakati okugezesa kwali ku kawempe baali baagala okugiwangula mu buli mbeera nga balina ekifaananyi kye baagala okusiigawo nti ne mu Kampala tukola ki tusobola kubanga Museveni baamuggyako ssente empitirivu ba mafiya nga bamugamba muzeeyi Kampala bangamba waliwo n'abaaluzinga emirimu nga babagamba mutemudda kabalemye okujjayo kati baali balina okulwana mu buli mbeera era edi ebikolobero bambi bingi no n'ebigenda wano mu maaso ebimu Museveni ne bamutegeezaako butegeeza n'agamba bwe kitebe kyabadde kale
kati era ekimufuula omubi abiwulira nti bibadde bibi naye n'abyembrace nga n'abikkiriza n'abihandolinga anti kitegeeza baba bakoze kyayagala wadde teyategedde naye era tekiina buzibu okitegeera kibanga gukubeera ku leediyo mukama wo n'asanga wataddeyo akalango nga tamanyi omugamba akalango ako nakateekayo n'ennaku 2 eziise naye sente ziizo baazituwa asobola okuyomba kitegeeza wakoze it's okay kati bagenda bagamba muzeeyi twakubyeyo abantu waliwo yamenyese enkokola waliwo oyo member parliament gwolabye mawulire yadde akola bwati netumukuba nti result sizeziri kubeera bwe bakuba Bobi Wine bagenda ne bamugamba nti Bobi Wine twamukubyemu nga kimukubya yati abantu bebe basoose tukola ki otusoomooza najja mu kamera ne tumukuba nti nakubira Kadaga speaker naga nti Bobi Wine yo bamukubyemu naye ensonga zikwate bulungi ebikomawo kitegeeza nti yebigenda maaso tabiinaako buki buzibu so ogwo omutima gwe baagala okutta na Uganda tosobola kugutta namaanyi omuliro teguzikiza muliro ebintu birala nnyo bye mulina okukola bwemuba nga mwagala okutukkakkanya naye tetusobola bibabuulira kubanga naffe sitwagala tukkakkanya waliwo ebintu byebasobola okukola ebisobola okumenya emitima gy'Abannayuganda ne batta ku kigere anti omusajja agamba omuntu nayo balikwata Kyagulanyi walijja bakyagulanya abalala kati Kyagulanyi ani yali amumanyi Kyagulanyi teri yali amumanyi Kyagulanyi ye musajja yajjambya obufuzi nga mugagga yajjambya obufuzi nga talina kyanoonya yajjambya obufuzi nga azze kuteekawo legase era kyendowooza nti ajja kukifiirako ajja kituukiriza kuba kikutteko okitegeera ajja yakikwata nakudda ne baleetawo mathematics awo ne subtraction teyajja nti aleese ssente ate emyaka gikyali ku sayidi ye abantu bakyamukkiririzaamu ate musajja ali strategist bulungi nnyo olaba nti gyatwala abantu walamu amanyiiyo kakati bwe tugenda mu ligo nga tuvudde ku sayidi y'ebyobufuzi kati bwe tukuba ekifaananyi mu kooti omusango Supreme Court tuli ku high court anti ye si Supreme eyo high court eri bakooti nsukulumu eno kooti nkulu mpozi gwabadde muntu gwabadde mu high court ngamba gyagenda gyalina ojjulira waliwo court of appeal anti si ye Supreme waliwo court of appeal waliwo high court Supreme Court kati Supreme Court je kooti ensukulumu gye batwalamu anti Supreme Court mubatwala kati court of appeal yaabwe court of appeal gye bagenda kuba gyeyo gye bagamba eddukirwamu kati high court omuntu yenna abajaga bwogera n'omuntu mu kooti omulamuzi yabeera ku minzaani okupima ku byebyogerwa kubanga mmwe mwembi ababiri muba mumanya amazima nti nze nawangula n'olina kkiriza nti ze bampangula gwe ne boogera nogaa nti banzibye ettaka lyange gwe muli mu mutima gwo oba okimanyi nti mutuufu ono ndi mumuyiikiriza nga n'oli akimanyi bali mukunjiikiriza neerwanako mwembi buli omu aba amanyi ekituufu kubanga yagalagaana kubeerako omukyamu omukyamu oyo aba jasiti atadde mulamuzi ku minzaani alabe onanzuula jangu onkwekule nze ngenda kuleeta obujulizi bwange onaabuzuula kati mba nyina okubeera smart mu bubbi bwange ndabe nti mba mutuufu noono omutuufu n'aleeta obutuufu bwe kati ffe si ffe tuba ku minzaani gwasalawo gwoba ku minzaani kati omulamuzi yabadde ku minzaani mu byafaayo bya Uganda tewali electoral petition yabaddeko kukolebwa mu bwangu omusango ne gusalibwa mu bwangu ng'omusango gwa Nalukoola bapakunkanye bulala omusango guno baguwaabye mu wiikisi 2 kooti yabadde emaze okuŋŋaanya obujulizi ng'ewuliriza oludda luno ewuliriza olw'eno yeekebejja n'esalawo mu wiikisi 2 tekibangawo naye babadde balina okukiyisa mu bwangu kubanga babadde bakimanyi bulungi nti Nalukoola alina okujulira kuba babadde bakimanyi gwe badiringa naye kubanga singa high court yaguwanvuyisiza ng'emisango emirala bwe gibeera negusala nga wayise emyezi 2-3 Nalukoola n'ajulira nakyo nekitwala emyezi 3-4 kitegeeza abadde ajja kumalako ekisanja kye nga bwawoza kati ono yabadde alina okugusala mangu yakiveemu aleke bo bagende ewalala kakati mu mateeka waliwo amateeka
agafuga okulonda. Yes. Singa amateeka gagafuga okulonda wabawo etteeka erimenyebwa osobola okuchallenginga okulonda okwo nti tekwabadde mu mateeka. Okulonda bwe kuba tekwabadde mu mateeka kooti eragira okulonda okwo ne kuddibwamu. Yes. Era Electoral Commission yabadde defendant mu musango guno. Era bo bagambye tebagenda na kujulira. Why? Bo tebagenda kujulira bagenze ne kooti kyeyasazeewo. Okiraba akati kooti yo ekigikakatako kunoonya ku misango gy'oleese kituufu waliwo etteeka eryamenyeddwa mu kuteekateeka okulonda. Kati beesigamye ku bintu bibiri. Ekisooka nti Nalukoola yakuba kampeyini ku lunaku lw'okulonda. Ekyo ne kooti nekiprovinga nti kyali kituufu. Ekyokubiri obululu Nalukoola bwe yasinza Nambi bw'obugeraageranya ne polling station n'abalonzi abali ku polling station 14 ezitaabalibwa bwali busobola okukyusiza ddala ebyava mu kulonda. Obwo obuntu obwo kooti bwe yasinziddeko negamba nti muddeyo mukole ki, muddeyo mutegeke okulonda. Naye I think yali 2016 bwe twalonda kaluka 2016 kaluka obwa president yali amama mbabazi waliwo yatwala omusango mu kooti. Yali amama mbabazi. Mbaserabidde nange mbase kooti negamba kituufu okulonda kwabaddemu ebikola ki ebirumira naye ekyo tekiddisaamu kaki kalulu. Okitegeera kooti kitegeeza esobola okugamba nti kituufu waliwo ebitaatambudde bulungi naye okusinziira tebiddisaamu kalulu. Bano abasajja n'ekyokulala baagala okusetinga precedence nti mu kalulu ke tugendamu bwe banaazuula ewantu wonna nga kituufu balaba babakubye hands down bajja kukolawo effujjo nga bakimanyi nti by election basobola okugyetegekera ne bagiwangula by all means. Nti bagenda kufuna orders nti mugende mu kaluka 2026 naye bwe mulaba nga kiganye mukole nga bwe mwakola Kawempe mu bisambe tujja genda mu kooti tuddemu tukole ki. Era Electoral Commission yakyogerako ne mu mpoza yakyo naye byonna kooti teyabikoze ki teyabiconsiderinze eno high court. Kati ate high court etulako omulamuzi atya omu kooti gye bagenda okujulira ebeerako abalamuzi abayinza okubeera abataano abawa buli omu ensala okusezera ku bujulizi. Buli omu n'awuliriza ne bawa ensala yaabwe. Era naluli kyekyaleeta obuzibu mu kisa ky'okugenda mu ekisayiro. Ekitegeeza nti omuntu omu he can be influenced. Naye bese okutiisatiisa naye bano abantu abalamuzi abataano mulimu abalamuzi nno abagamba nti ffe kooti gye tulimu tugiwa ekitiibwa tujja kuwa ensala yaffe nga bweri. Anti era yagaana ne luli ku tteeka lya UPDF lyo negamba nti kyamu n'erizza wansi. Bo ne bakola ki nti singa wafunayo omuntu addamu na petitioning ekintu ekyo ne bagenda mu kooti enkulu era ejja kuddamu egambe no kubanga kati tubalinze president ali signing. Kati kitegeeza omusango guno Nalukoola bw'ajulira kitegeeza ensala wene ya kooti esooka neeyimirira. Agenda kusigala ng'akyaliyo mu paalamenti singa aba ajulidde. Bw'aba akyaliyo mu paalamenti kooti egenda kuddamu etunuulire obujulizi etunuulire n'ensala yaayo. Yogera nayo mugaye nti ndebbize ali nze nkulu etunuulire n'ensala yaayo then egambe nti kubanga ne kooti e Masaka mujjukira mu kaluka 2020 mu Bugumu omubaka wa Bukomansimbi Dr. Christine Ndiwalana bwe bamala omulangirira Katushabo wa NRM yagenda mu kooti n'awaabira Ndiwalana nti teyasoma. Kooti n'esazaamu obuwanguzi bwa Ndiwalana era neeragira okulonda kukole ki kuddemu. Ndiwalana n'agenda mu kooti ejulirwamu negamba nti mukyala alina ebiwandiiko asigaleyo mu paalamenti. So bannayuganda tebalina kutya tebalina kutya obudde bukyaliwo tubirabyeko
koti bisazaamu ne bamala ne babalekawo era Nalukoola agenda kubeerayo mu Parliament kubanga ate amateeka gakakyuka ebyokulonda bwe wasigadde emyezi 6 okulonda tekaddiwa ofa waba wana kusigala nga bali vacant paka omukalulu akaddako katusigazaayo emyezi emeka gudu anti kati byabakama agambye nti bo tebayinza kugamba nti by election for 30 days now balina okulinda oli n'akola ki naye omutima guŋŋamba bakikoze kagenderere nga they know bwe tugenda mu kyamateeka Nalukoola agenda basinga babadde bakimanyi naye nze just mind yange kyeŋŋamba kiri kimu kubanga bwe tugenda June wuna atuuse already bali bataddeyo da petition yaabwe 30 days tugenda kuba tumazeeko June tugende mu July okusalwawo omusango ogusalawo tetusuubira nti bagenda kukola nga bano bye bakoze weeks 3 nti ensala ekoze eki efulumi bali bajjukira bangi balina ne time oba eteekebwa bwera ya 14 days after hearing then ne bafulumya ensalawo kitegeeza nti wakyaliyo ennaku tuba tuyingidde July kati bayinza ate kutegeka election nga tumaze omumala akamyufu kati gundi kubanga ekyo ekifo olende kiba kyamaze dda n'okukakasibwa nti waliwo eyeesimbyeyo bagenze mu bumyufu kati ate tosobola vuganya mukano nga ate tulina kali ate tosobola vuganya mukano oka mukali tojja oba tegedde statement yange nti bano bo byonna baabikoze nga balina kye bazimba kye bali mu kuzimba baagala bakireete mu basoke bapime gurawundi egamba ki kati bukupima nze n'omutima guŋŋamba ekyokubiri Kalushan don't divert me mutima guŋŋamba bano abasajja bagenza okuwa lulingi yaabwe leka omwana aleete essimu ngenda kuteerako ebigambo Museveni byayogedde ku lunaku olw'Essande ye yabadde ensalawo y'omulamuzi ku lunaku olwa Mande kitegeeza ki babadde bo balina image gye bali mu kupisiiga ekyokubiri nze kankuwa incident sibiri toziyita ntono ku mwami Museveni omubazi w'ebyobufuzi okulangira ekibiina kya mwami Mathias Mpuuga ne Museveni okwetundira Abaganda believe in me or not mwami Museveni yadde tamanyi nti kigenda going viral bakitadde mu ssaala nekiba buriifu abantu ne bakitegeera kati mwami Museveni nga gwe manyi omulungi mu diversionary statements ze ne mu ngeri gyakolamu ebyobufuzi ebbanga lyonna kankugaye mwami Kyagulanyi kyasoose okukolera Bannayuganda kubuusa bukodwe bwa mwami Museveni ne babumanya nti kati mwami Museveni akuttaawo anti ze kwenyina bemanyi abanyumya bagamba mwami Museveni bwakuyita nti jangu osinkane kuleka kulowooza kunaku lwa kusinkana ayinza okuba kyakukola kya mwezi gujja gwe n'ogendayo kati nga mwezi ogujja obadde oteekateeka kulangirira kintu kyo nga yakitegeddeko n'otomera nebagamba yakolera Museveni juzi yamusinkana kati mwami Museveni omutuufu owaddala mu byobufuzi bya wano e Uganda abamu gwe tuzze tulaba nti mwami Museveni tayogera kigambo without an action kubanga kankubuuze toyinza kuŋŋamba ensonga bbiri 1 polling stations 10 n'ennyanga we bagamba bwe bazisazizaamu era ensonga yabadde ennafu nga bwe wagambe mu nsalawo y'omusango gwa 2016 amama Mbaazi gwe yaloopa naye lwakuba ekizibu wano nti bwe tuba twagala oyisaawo ekintu ekinene gwe tulowooza ng'akantu akatono naye nga ye Museveni yakirayo nti kinene ekyo ekibiina mwami Mpuuga abadde yalemererwa dde okyatula walaba ennaku z'omwezi kwe bakiwandisiza bakiwandisanga mmeka ekibiina ekyo kyaliyo just yakikyusiza bukyusa yakikyusanga mmeka yakikyusiza bukyusa ennaku z'omwezi sigwe wampa nga 3 May nga 3 May leero mmeka certificate bagifunanga 3 May leero mmeka naye okuba nti yakifulumiza mu budde buno leero mmeka leero 27 esitoola teyafulumya eggulu ye yabadde eddirire ya Nalukoola mwami Museveni owaddala nkugambye bwaba wavuga mmotoka tavuga gy'olowooza mbu avuga nsajja tuula mu ntono bagambanga nti Museveni afuuke omusota baali tebasomye bubonero bwe bwa buzannya afuuka simanya kapa afuuka ki ako kikulaga nti Museveni musajja yeefuula yenyo musajja yeefuula kugambye ekibiina kye bawandiisa ongambye nga 3 May nga 6 May 3 May kankebedde mpa ku simu yange ewamu 3 May nalabe certificate eyo isi akakyuka ebyokulonda lwe kakyusa naye nze njagala mbuze Munnayuganda atulaba gwe wali owulidde wa emboozi wabadde wagiwulidde wa zizino nga 6 May omwaka 2025
from Green Partisan Party to Democratic Force Party. Green Partisan. Aha, kadi bade bakikyusa bukyusa. Nga bakijjeri nga bakizzeeno. Nobolaba ne UP bwe yeeyubula. Kakati kankugambe yo Mwami Museveni omulala gw'obadde tomanyi. Gw'oyinza okukirabanga ekitono. N'essuubi ly'alina mu mpuuga. Essuubi ly'alina mu mpuuga wano mu Buganda deni. Anti balina enkola bbiri. Nze nakugambye mu kalulu akawedde abenaale mu bangi abaali mikwano gyange abaali mu kalulu. Enkola yaabwe eba bweti. Bwe mujja mukaaga gwe gw'obadde osuubira nti ye munafu yakwata namba 2. Kati bo ne baleka ono abadde ow'amaanyi n'akwata ekyoku ate mu mpaaba entuufu ey'amateeka gwe yakutte ekyokusatu towaaba. Akutte ekyokubiri gwe babasinziirako yaba alina obujulizi obumala. Kati Mwami Museveni mugezi bw'akimanya nti mu Buganda bamukuba ekyo ekibiina alina okukifandinga. Era abali eyo bonna be mugenda olaba bakwasi ba kabaani ak'omukulu Museveni all the time ababadde nga bakuba kabaani ka mukulu. Kati bonna bagenda kweyiwamu ekyo. Amaanyi gaabwe ne emphasis yaabwe n'effort yonna bagiteeke ku butya bwe twefuga Buganda. Gwe walabyeko ku kibiina ekyo ng'alina gwakuta naye ng'ogyeko mu Buganda mabike muki. Samuel Lubega Mukaaku muki. Kasibante Moses muki. Bonna abo nno boolaba bali mu kugabana Buganda. Kati ye Mwami Museveni nti omusango gwe baatutte mu Supreme Court nalukoola nti ajulidde omusango teguliiyo. Ne kooti ekyayinza okugoba ebintu ebyo negamba nalukoola muwanguzi. Naye bamanyi nga bwe tebagatadde ku ekyo kuba bakimanyi nabo bye baloopye tayimu egenda basala egenda batemako. Nkugambye bwe bamala okujja nominations kati kankubuuze nambi agenda kujja nominations za 2026 oba agenda kulinda by election kubanga tutandika nga 2 June. Omulamuzi ajja kuba tannagusala. Agenda kujjayo za nomination 2026 oba agenda kujja nomination za kana ka by election. Kuba tosobola ate kujja bibiri. Kubanga ate baba akuddamu by election kitegeeza NRM balina okuddamu nefuna candidate omulala ate atali nambi oba ne balondo omulala mu by election ne baleko ate ono agenda ovuga ate ogwe baba baleeta abatagenda kuvuga. Bino bye tuli mu kwogera kati tuli mu kwogera facts tetuli mu kwogera mbu bye tulowooza. Nti tutandika okujja nominations abaagala abali willing to contest ku kadi ya NRM mu kamyufu tutandika nga 2 June. Kuba nalabye nga bakomanga mmeka kuba exercise ezo twalina ku 5 bwe mbaseerabidde bwe gwako 16 tugende mu kalulu Julai. Kati ekibuuzo kiri kimu nambi bagenda muwa empapula 2 nominations kachako pusi bagenda kujjayo nominations anti Museveni alabika yazibagamba afuuka pusi. Bagenda kumuwa nominations 2 eza by election neza 2026. Kiki enzimba mu kino babadde ne kyebayisaawo mu musango guno okupapa. Uliriza ka video ka audio kano atulaba njagala owulirize sijja batera video njagala owulirize ebigambo bya Mwami Museveni. Bino ebigambo yabyogedde nga ali ku mukolo ogwabadde gutegekeddwa muwala we ogw'okwebaza simanya eddiini y'ababona again biki gye yeetondedde. Owuliriza. Bad voting in Buganda area and Busoga. Ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga. You should not blame our people so much. Temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya gavumenti. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7. Even recently in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano jjo ly'abalamu e Kawempe ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote. We are going to vote only with biometric. Ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Akalulu kabira mukaga yakabye dda. Will not vote. Omuntu yenna ng'ekinkumu kye tekirimu talina kinkumu tajja kulonda. There will be no manual voting. Tewajja kubaawo okukuba akalulu. The voting will be manual. You osula maka akalulu but bamaze okukakasa nti yegwe.
tujja kuba tusobola okuteekamu akalulu kaffe naye nga osooka kuteekamu kinkumu ne bakakasa nti yeggwe yennyini ali mu register. So bano aba opposition okubba they work with the electoral commission. Bano ababadde babba obulula b'opposition badde bakolagana n'akakiiko k'ebyokulonda. They say the machine cannot work. Bagamba mbu ekyuma tekikola. We just vote like that. Tumale galonda kubanga ekyuma kiba kifudde. We are now saying if the chuma is not working, suspend the election. Katugamba nti ekyuma bwe kiba tekikola sooka oyimiriza okulondesa. So this game will end. N'olwekyo akazannyo kano kagenda kukoma. Njagala nkomaawo. Arusha. Ati kati Eddie, ebigambo ebyo nga bw'obiwulidde, ye script gye bamuwa ne statistics ze bamuwa. Okitegera bano bw'ogiwadde omuliro. Bamuzeeyi tova ku ki? Tova ku main. Tova ku bala. Nabo ayina babuuza accountability. Naye mmwe mwe bamobilizer mukola ki? N'agamba muzeeyi emirimu tukola naye obuzibu akakiiko k'ebyokulonda beekobaana ne bakola ki? Ne babba. Naye nga bye bamugamba nabo bakimanyi si bye biki? Si bye biki. Kakati Munnayuganda ali ku ground ne babawa NRM. N'awulira ebigambo bya Mwami Museveni. Ye ayongera okukakasa nti muzeeyi akuze. Kubanga muzeeyi wedda tebamufeedinganga nga bujja n'omugamba ekigambo bagamba nti yeenoonyerereza ekituufu. Bw'olaba kulaba nga bakusudde mu kasero nga weebuuza nakola ki? Ng'ategedde nti kakati gwe. Naye kakati essaawa eno omusajja wattu. Bannayuganda njagala mbabuli ebigambo bya Museveni temubitwala so lightly like that. Ekigambo kyayogedde nti ebyuma bwe binaagaana okukola suspending okulonda. Ebyo biometrics kitegeeza tebyetaagisa internet. Tebyetaaga internet. Ebyo byokunze sibi manzi. Akalulu ka 2016 tetwakozesa kinkumu. Of course era naziko kali kyali kinkumu. Actually ensi zonna ezikuze bakozesa ezo. Babeera ne options kati bayinza okukozesa options bbiri. Lwakuba nti wano procurement process yaffe yetera okubeeramu ebizibu. Nti abantu abagula ebintu ebiri substandard. Ne baleeta akuuma ku station sawa zigenda okuwera 8 nga kawedde simanyi omuliro guweddeko batule zizikidde nga tewakyaliwo okulonda nga bagamba abasigadde mulonde bulonzi. Anti kati kankugambe agambye Mwami Museveni nti ebyuma bwe binaagaana okukola okulonda lwakuwona akikyusiza bubi mbuyimiriza but suspending kitegeeza kuwereddwa. Okususpendinga kuyimiriza ekintu tentatively. Anti kankugambe nti bwe tuba tukiyimiriza tulina time countdown time ey'okulonderako. Katutuma tigala okulonda okuba kuyise. Ate tetutalina kibuuzo titugenda keera ku makya tugambe watya bukedde ku makya ebyuma byonna bye bagenda okugaba mu Buganda nga tebikoze. Byabakama yabagamba kubanga ebyuma bye bakozesa mu census bye baali baagala okuwa electoral commission. Abakugu ba electoral commission ne babitunuulira ne bagamba battery za machine zino ziri weak tezisobola kumalako. N'ekyo tetusobola kukola ki kuzeeyambisa. Kati Mwami Museveni waba insistinga nti tulina kukozesa biometric machines kitegeeza balina okuteekawo ssente akakiiko k'ebyokulonda kalina okuvaayo ne budget ey'ebyuma ebitukagana n'omutindo obudde buweddeyo mukola ki obudde buweddeyo. Anti kati ye bw'abanga bw'atyo bw'akyagala oyagala kufuna narrative nti esobola okubeera manduso egenda okugisaawo okulonda. Mwami Museveni ono tibu mulabe edduka. Mwami Museveni lwakuba ate kyemmanyi kikubiramu n'ababaka be. Kankubuli Mwami Museveni kye yasooka okutegeera kwe okwerimbika mu demokrasi okukola buli kyayagala. Wano mu Uganda tetulina kulonda. Okulonda kuliwo just for formality nti abantu mugenda ne mulonda. Ninga abantu abanaayitamu abanaakola ki bino byo byamanyibwa dda. Naye tasobola kujjawo kulonda kubanga bw'ojjawo okulonda oba omaze okulaga nti gwe olina akyemalira kati okulonda kulekeewo naye nga tekulina makulu. Naye kakati ffe tugamba Mwami Museveni okujja mbuyinza kaali kalulu. Keyabba tebamubba. Kaali kazigenda kukomyawo gwe kyongeddeko. Anti agamba bamubba. Kakati naffe tugamba ekijja omujja mbuyinza kajja kuba kalulu.
ekyamuleta muyinza kaali Kalulu ng'agamba bamubbye naffe tugamba ekijja okumutwala nga kakaaba Kalulu kyova laba tugamba mugende mulonde protest vote mugende mulonde nga bwe bakabba n'ebe manduso nammwe mukalonde akeetiriboneremu naye akaluka omulundi guno nno banna ekyamuleeta kaali abatete kimanyi mugamba muntu kubanga ndaba wetugenda wazibumukko Kyagulanyi jo yabadde eggulu nabadde simusuubira funa abantu abo n'agenda najjako mbu ne bajjako amasannyalaze lazima omukulu ne basaako generator puroguramu neekwajja buto yagenze ne bajjako amasannyalaze naye era n'amala n'ayogera kati Eddie kankubuulire Mwami Museveni kati kino kigenda kutuyamba bwe tuti nti buli lwafuna amawulire amafu agatali ku ground tekimuwa mukisa kufuna solution entuufu okitegeera nti bamugamba obuwagizi muzeeyi wansi obulina just batubba bubbi kati ye omutima ne gumugamba newe babbira kanzibikirewo naye ng'ate wazibikira tewali kikola tewali kiriwo so singa bamugamba amazima nti muzeeyi nkubulire kituufu ground tesoma toyinaayo muntu kati ate asobola okunoonya amagezi ago agasobola agapolochinga ground kitegeeza ffe ku ground tebalinawo obukodyo ground yonna tugirina kati yikamulekazibikire gyalowooza gye babbira obululu nga ne tewali bubbirwayo ajja genda okukitegeera nti abasajja be baamulyamu olukwe nga tumaze okumuvuunika kitegeera kubanga Eddie buli lwotamanya kizibu wekiva if you cannot identify the challenge tosobola kufuna solution kati ye obuzibu bamugamba nti muzeeyi ground gy'oli era kyova olaba muzeeyi bw'agamba nti nzija Mbaale abasajja bapangisa emmotoka ne zijja abantu e Masaka Erira e Kenya e Kapukyolwa asange nga waliwo abantu bamugambe nti ndowooza wabalabye abantu weebali naye ng'ekyamazima amatuufu tebaliiwo so yeeyo gegaga makulu agali mu kusombera Mwami Museveni tugende ku nsonga ya Democratic Front bannange ow'ekitiibwa kikyomulugube anti kati bayisiza ennongosereza mu iPod mukago ogutaba ebibiina by'obufuzi bifuna ssente nnyingi Eddie yakasita obeera n'ababaka mu parliament essaawa eno NRM yesinga ofuna ssente nnyingi actually ziri biliyoni 3.5 naye nga biliyoni 3.5 Mwami Museveni afunako biliyoni 10 yenga omuntu anti yekyapasoni w'omukago ogwo akati bagamba biliyoni that is 15% biliyoni 5 zigenda mu zigenda mu 15% egenda mu ofisi ya chairperson w'omukago 15% negenda mu mirimu emikago omukago gwe gikola of course byonna ebyo Museveni kati yabikwasaganya 30 kitegeeza 30% kuba wasigalawo 70% egabanyizibwa ebibiina kati ku buwumbi bwoba baza obuwumbi 35 ojjako obuwumbi 10 obugende wa Mwami Museveni kitegeeza ebibiina bigabana obuwumbi 20 mu bumeka mubona NUP etwalako 5 wadde yabugaana wadde ebufuna kyeyagaana okugendayo actually FDC yasooka okugaana okugendayo omukago gwa iPod bwe gwali gutondebwawo gwatondebwawo ku ground okulaba nti eddembe ly'obuntu likuumibwa mu lisoosowazibwa kyogedde bulungi lisoosowazibwa ekyokubiri ebibiina bino biddukanya ebyobufuzi ebiri herefe ebitali mu kusika muguwa ekyokusatu omukago guno guyambeko ebibiina by'obufuzi bino okukola emirimu gyabyo ekyokuna ebibiina by'obufuzi bino okubeera nga byenkanankana kakati FDC yo yavaayo negamba omukago guno ffe tutula tutya ku mmeeza ng'eddembe ly'obuntu lityoboolwa tutula tutya ku mmeeza ng'ebibiina by'ebyobufuzi ebimu tebiweebwa mwaganya
kukola bintu byabyo omukago oguba gukyalina amakulu FDC negamba nedda tetukyajjayo naye sente nga bazifuna kubanga kiri mu ssemateeka balina okuzifuna tebazifuna mbukyamu Nuupu nayo negamba tetusobola kutuula ku mmeeza na mwami Museveni yatukuba ekifaananyi n'obuvidiyo bututudde tuteesa abiweereza embazungu mu demokrasi waali wano nga Nuupu tesobola na kutuula wano wetutudde nti bagenda kwogera ku nsonga zaabwe za kibiina kya byabufuzi abantu basibwa bawambibwa batulugunyizibwa bakulibwamu enjala ekibiina ekiri mbuyinza kyekibikola naye tutule nakyo ku mmeeza tukole ki tuteese Nuupu negamba tetujja kutuulayo kati mwami Museveni ekimubobbye omutwe kwe kuba nti bano bakiwagi ate bafuna ssente kubanga agenda okulaba obusajja bubo buguze emmotoka simaza mobilization simanya buzimbi ekitebe alaba ebintu bitambulanga bwe bwabibala kati yeebuuza bajja wa ssente nti bafuna biliyoni 5 buli mwaka ezo ssente nyingi nti tuzitaddeko tutya caveat envumbo mutwale etteeka mu palamenti nti omuntu atajja kutula ku round table na kibiina na mwami Museveni tajja kufuna ssente ezo nga kyebabala nti bano baagala kubanga bo bannabyabufuzi mwami Museveni ebbanga lyonna byabaddaadiringa nabyo babadde bafa ssente of course baba nabizuulya kasitotega ssente obakwasa kasitobatega ssente obakwasa anagamba tuteekewo etteeka nti bwoba tusobola kujja n'otula naffe ssente ezo tojja kuzikwatako bajja kujja ezo biliyoni 5 nyingi tebasobola zifiirwa etteeka ne balikola ki ne baliyisa bwe bamala okuliyisa Kyagulanyi n'agamba oba ssente tezijja zirekeyo ne bakola bati tukoze tutya kasajja ssente kagaanyi okitegeera baade balowooza nti Kyagulanyi agamba nja kujja tutule ku mmeeza naye tetujja kukkiriza naye yabagambye sisobola kutula nanakyemalira toli kyali wange oyagala serefi zange ozaagazaaki nze zijje ntule ku mmeeza batukuba ebifaananyi kuba Kyagulanyi omumanyi musajja atambula n'omutindo yamanyi okupositinga ekintu kyekitegeeza yapositinga ekifaananyi ky'omwana wa Edi Mutwe ng'akikutte bagenza omulambula ekifaananyi ekyo kyalabibwa ensi yonna kati yamanyi kyekitegeeza singa bakuba ekifaananyi ng'atudde ku mmeeza mutudde ebyobufuzi bannabyabufuzi mwenna ab'ebibiina ne mwami Museveni mutudde ku mmeeza ne bw'oba tewaliwo ekigambo na kimu kyogereddwa ekifaananyi ekyo kimala okucommunicatinga okulaga nti mu Uganda photograph interpretation kimala okulaga nti Uganda eri mu demokrasi ya bukadde era abasajja baabo balina ku round table they are discussing matters ez'ensi yaabwe kati naawe wennyini oba omaze okwekontradictinga tosobola kgenda n'ogamba nti omusajja oyo atutulugunya atta abantu baffe asiba abantu baffe ng'otula naye ku mmeeza kati mugezi alabira wala kati ezo ssente biliyoni 5 muzireke mulabe oba emirimu gy'ekibiina ginaakola ki ginaasanyalala yakugamba I can only sit with mwami Museveni ng'agamba eggwanga nditadde ndibakwasiza bannayuganda mulabe engeri gye mutambuzaamu eggwanga lyammwe awo asobola okutuulawo naye muteese ku ddiiru ki so kakati Mpuuga okutandikawo ekibiina ayabala ssente za iPod kubanga yaabala nti waakiri ne bwe ntwala y'ababaka aba oba aba kubanga kati tulina parties eziri musanvu eziri represented in parliament kati yagamba nti ne bwofunayo ababaka aba yaba ayina ssente zagenda okutandika okufuna nga nannyini kibiina oba ali mu parliament oba taliyo aba agenda kufuna ensimbi ezo ekyokubiri ekibiina kye mwami Museveni aba agenda kukyeyambisa era okuzannya ebyobufuzi nga bulaba wabadde akozesa ebibiina ebirala PDP UPC candidate wuuno wano yeesimbye wali naye nga teyeesimbyewo okuwangula wabula yeesimbye okusabotaginga abantu abali mu kitundu awo nga bulaba Mpuuga wagamba ajje wano mu Buganda bamuteekewo Mpuuga agenda kufuna najja kuba pulezidenti ajja kubanga Luuswa abantu bamutuma Barakawembe bamutuma bamugamba nti Luuswa genda otukiikirire naye zino naye yennyini zamusobera kati Mpuuga ng'ayagala okukakasa okwepima amanyi obuzito bwe ajje kuba pulezidenti
aje kuwa president nze nesimbawo n'empuuga era nze nsobola n'omusinga obululu kuwa president nga tuli aba omuteeketeeke ng'asibidde kimanya kabonera si lwakuba nti musinga ebisaanyizo naye bannayuganda balaba eyo naye ba protestive vote bamumanyi eyo naye protestive vote kwe kugamba nti okulonda ayonoona ku buliri wakiri katulonda afuuyisaako byonna bye bakola si birungi naye waliwo ekiri yaddeyaddeko kati bayinza okugamba wadde kubanga kati mpuuga ye muntu asobola okutunda omwoyo gwo omuntu edi ng'ayogera ekintu kirala n'akola kintu kirala oyo aba muntu wa bulabe nnyo be bamu abavumaganyisiza abaganda nti bankwe naye ng'abalulya batono si bonna abantu ne bapeyintinga ekyo mpuuga bw'owulira ebintu byayogera si musajja musiru musajja mugezi naye amagezi gageyambisa bubi akakozeseza kimala kati edi omuntu yenna alina okubeera ne mindset ennungi bw'obanga edi olina ba followers ku TikTok nange nga nyina ba followers ku TikTok naye ng'onsinga bwe tusisinkana ne tutuula mba nyina kugamba tuli wano abantu babiri abalina following ez'amaanyi ku TikTok okitegeera omuntu ow'omutima omubi agamba kale mbadde manyi edi musinga abantu nesibuka nsinga abantu okitegeera ogwo gwe bayita omutima omubi kati mpuuga alina omutima omubi okuva lwe yagaana okukkiriza nti Kyagulanyi yamusinga popularity mu byobufuzi kikulagirawo mpuuga alina omutima omubi singa mpuuga abadde munnabyabufuzi ow'ensa yali badde agamba nti omwana ono bw'abanga yakutta omumuli abantu gwe baliko tusimbe emabega kubanga bw'oba ovuga eryato eririko ekituli bw'oba oli ku yingini wabawo abalina obubaba abasenamu amazzi nga bebayiwa ebbali lisobola otambula bwe lwaki ogamba nze sijja gasena bw'oba tova ku yingini oba tufa tufe oba otegeera weesize eki kyanze njagala yingini nti sena mazzi kuba naawe oba okola omulimu okulaba nga temufa actually omulimu gwammwe gubeera gulina equivalent kubanga ono bw'azikizira tunitatambula temutambula bw'otasenaamu mazzi mugenda kubbira kitegeeza mukola obuvunaanyizibwa bwa njawulo naye nga bwonna buli very important mpuuga yali asobola okusigala ng'ali very important era nga mpagi y'amaanyi nnyo mu NUP wadde nga n'okulabika talabika naye okuva lwe yagamba nti kano katulyako kakyeswaga kanaakaana simake tuleese kikulaga nti alina omutima omubi naye yennyini ekibiina kye kyakoze bwe wanaavaayo omuntu amulaga nti oba amuggyako amasannyalaze kuba yetagalina naye Katonda tomanyi asobola okufunawo omuntu n'afuna otusanyalaze otusinga otutwe kati olaba avimbira mu kibiina kye baamuteekamu ng'osobola otya okuvimbira mu kikye kye yatandika n'aba ku recruiting osobola kwogererayo otya yotandika oti ng'olaba ekyabanne kye baamuleetamu abamulicruiting agamba ye yabayigiriza ebyobufuzi kati ate kyatandise n'abalicruiting mumugenda mumugamba ki kitegeeza mwaba agenda batwalanga bwana buto era omuwulira yenna ayogera kugamba yeteeka eri mbuswanso ategeera nnyo ali matabi naye muganda wange kuwa matukayo the rise and the downfall of Mathias Mpuuga tunatera owandiika obutabo kati Mpuuga takyalina actually is trying to seek for political relevance ate tali nyangu naye kubanga muganda wange wana abantu bwe bakuzita baba bakuzize mu bya ssente kijja mukoleramu naye ate lwe buli kyanga takyalina numbers press conference egenda kyamayi press conference like etandise ndayo bategese omanyi BBS ewadde omusajja oyo bannange platform unveiling a new party bwenebawa babeerako edda baba Buganda Katikkiro gwe twamuwa Katikkiro yakugamba ajja yenna ng'asoosowaza ensonga za Buganda gwe batambula naye oba wa NRM oba waaki kuba amaze okugulawo ekibiina wano akimaze kiwuya asala buguwa omulabi mukaaku nettwe obusajja buno bannange oba buli twalibwa lumba ekyo oli buyambako ttuuka oli sigundi ono yaani
ono ani ono omulengedde omuteeketeeke mu bisaati bya gudipi daba mukaako mukaako bangamba n'omukazi yamuwasa andi kati banange kakembo wuno gye bali mbwatekamu niba naye banaabadde dabalaba ono yani erinnya dayengera wuliye yayuya bedi abo na political failure batudde wano bonna Vegas ne bakolayo kaaliji kakembo mbwatekamwa Vegas na yasaze diiro Vegas ne bakolayo kaaliji huyo mbwatekamwa kakembo anti it is on record Mpuuga emyaka gyamaze mu parliament tagenaako mu parliament nga ali ku kibiina ekifaanagana buli mwaka agenda nakirala buli mwaka agenda n'ekibiina kipya it is on record naye abantu nga baana bato be basingayo it is on record mukama taata ne baki tuyamba buno obusajja n'obaako ddagala ly'obuwa wakiri kale buba bwagala bintu ne bunnyuka genda mu DP ne bambi n'agenda mu ajja mu Nupu mbi yaliko mu DP buloko anti kati yali DP eri ne bajawukanamu ne bakola DP buloko DP buloko yeyegatta ku NUP nayo mbi kati agenze ku ye akoze ekiche kati era ojja kulanga ne 220 akubaako maluno yakakembo mbwateka mwana addayo uno wano mulaba embwa yakasiba nte Moses yiyo oyo alidde embizi yawali enansa n'agimazeeyo omusepiki Kasibante naye lwaki alowooza nti akyayinza Kasibante yabulwa vibe mu byobufuzi Kasibante yabulwa vibe mu byobufuzi era agezaako kwekwata ku muguwa engeri gyaliko mu parliament naye olaba nti bonna be yali nabo abo Bampuuga Banamboze Basegona Basemuju bagagawala ye musajja watwali eyo ensi ekyamutawaanya nse kyamutawanya kati afuba nnyo okufiitinga mu banne ne bamuleka Kasibante naye just kati bano bagenda beyambisa era bajja genda badyeke nti ffe wano tusobola okukutulako ku Buganda abantu omunaku alaji naye tekisoboka akuba edinze nade njagala nnyo akaluke kawempe kano bakaddemu akuba nti obudde tebuliiwo naye singa bubaddewo nade njagala bakaddemu tulabe ekinaabaayo anti owempaka akunama ebiri bamugamba empale yeegize ekifo ky'okwewumba lumu ataddamuga okakasa kunama egi ati kibayisana bakaddemu nga muzeeyi agamba okubba bakuzibikidde ate bakamuwujje bubi nnyo kuba kati ate n'aba NRM banyiivu nnyo kubanga basanyukirako Nalukola ate ekirala Nalukola bwe bamala omulonda yeproving nti ye yali right candidate olira omusajja simanye bigumukanaana amulinde emitwalo 10 amulinde emitwalo 10 watugale ko luno tugenda kukalonda yati teyaliwo bateke n'ennyonyi waggulu kuno nga nwanyi si buno bali butula buno obulawu tugenda kukalonda ate tugenda kulemerako ne bona tukuwa amakomera matono gonna mu Uganda galimu abasibe emitwalo 8 bayine be yayogedde eggulu emitwalo 8 baye tuli emitwalo 2 awempeyo abalonzi kati mutegeka amakomera nga fena tujjayo tujja gendayo andi kati Eddie olaba kigambo kye wayogedde olaba kiki Nalukola abantu bamala omulonda ensi yonna yakkiriza nti Nalukola yali best candidate singa twali twalonda omuntu ow'ekibogwe wali badde bagamba nti kine n'aba NRM benyini bapikinga interest mu Nalukola batuuka ne balaba nti mutuufu yali asaanidde kati omuntu yenna ate ne bazaayo oyo Nambi bano abaana b'essomero Mpuuga abajjeewa Mpuuga alina essomero tokimanyi erino eryagundi Ramu balitaani Ramu lyagundi data mine technical wamma abayizi be bajjuddewo alina abayizi naye Mpuuga oswaza naye balonda abo abayizi ate kati abayizi balesenga abateeketeeke bawabule mu byobufuzi wayogedde ku nsonga ya gundi ya Kenzo giweeko nze nve wano gweyogera nze nagivuddeko abayimbi njagala kwebaza nnyo abayimbi be bayita olugezigezi abantu b'olugezigezi bamanyi kati omuntu w'olugezigezi mu luzungu just omuntu aba principled omuntu yenna nga ali principled abantu le bayita olugezigezi
nti Eddie olina je nagamba nti tonjogera mwange nti Eddie kwakoze ne billion omwaka kyano ga mukwane yanza naye I'm fine naawe beera nazo nawe beera zikuyambeko baja gese kichino lugezigezi nayo gwe just kati ugame 200 zikyusaaki thank you but it's okay kaino lugezigezi si lugezigezi just go settinga embeera zo ne kugamba Eddie jangu tusikane sawa 2 kitundu nojja biliana entuuso oliwa sawa zaweddeko mbadde ntambuddemu akasajjaako principles kati abayimbi nga Diamond Platinum bamanyi ekigambo kye bayita brand nga bolaba MTN yamma palasa akalango ngagamba nti abayimbi abali mu saga brand yaffe tusobola gibateekamu babuvuyo nnyo bantu bayinza okulowooza naffe tuli mbuvuyo they are protecting their brand kati Diamond yakola kye bayita brand gye bayita Diamond Platinum nti abayimbi bawano babalaze nti mmwe muli basabirizi you have no value bwe mba njagala okutunda ekintu ku international community gwe Kenzo Bebe Cool temulina kye musobola kukola tulina kufuna muntu mulala kyokka omuntu omulala gwe bavuje si Burna Boy simanya Daddy Yankee saani bamujje Tanzania mugwe mwepimako wa Bebe Cool agamba mbu asinga Diamond ayinza n'okuba nga amusinga n'obugagga omanina okiraba naye kakati bakama bamu wakyegayira ne TV okuwa interview oli ku muntu alina TV enamba bakama bamu baba province era kati nalabe Kenzo alinga yazzeemu ku magezi nti bulijjo kiyerowooza si kyali nalabe Kenzo alinga baba wadde obukadde bumeka mbubo 10 bawadde bayimbidde obukadde 10 Diamond Platinum ziri bamuwa 7 mwaga ate kubanga kati omusajja bwe yabagamba okujja Tanzania kumpi osobola okuvuga emmoroka yes yalinnya ennyonyi eyiye special jet teyajjidde mu izaalukale nemusuula ku airport kati gwotandika otomuteeka ate mu mmotoka emukubisa ebinnya era bafunye chopa nemujjawo nemutwala paka ntungamu Bakenzo ne bagamba kakati nabasajja bamaze ne bavuga kilomita 10 zokottuka we babadde omukolo ate babadde nga n'obutebe bwe babuteekateeka Bebe ne family yagistudde babadde ku ground kati kyade kibalaga nti mmwe babakozesa bukozesa mwagaana okucreatinga value kyekyo Kyagulanyi kye yabagamba nti abayimbi muli bantu b'amaanyi nnyo you have the numbers abantu babawulira temukkiriza batwalira mu nkwawa ne bagamba Kakenzo ke katandika atuyise babega atuyise baki kakati Kyagulanyi ye yali agezaako bawa direction entuufu ndisinga abayimbi abo bolaba Bakenzo Bebe Cool baani bakola ekibiina kyabwe ne bwe kyali badde federation yaabwe bagikola ngeri independent nti bw'oba oyagalayo omuyimbi akuyimbire kulaaleyo omuyimbi okumujja wano miliyoni 10 mwaga mu 5 oba tozirina bireke singa bazibawo by the way singa bazibawa kubanga Kyagulanyi yali amaze okucreatinga ekifaananyi nti abayimbi b'amaanyi nga tebatetya yali abayisaamu maaso baali balina kukozesa advantage eyo ne bagamba nti kakati twepositioninze wano ne bwe baali badde tebawagidde Kyagulanyi nga tebawagidde gavumenti ne basigala wano bwe bati baali badde b'amaanyi nnyo Diamond gwolaba ayimba ku mikolo gya Chama cha Mapinduzi ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri Tanzania ekya Suluhu Samia ayimba naye era akimanyiddwa nti waba ayimba abane program kwagenda okuyimbira najja ennyonyi nemulira nemusula we musudde nayimbira abantu nagenda tojja muwulira mbu ate ali ku social media simanya government Tanzania ekoze bino mulondeso tali bikole ku entertaining abantu yajja kujja kubanga akimanya abantu bokunganyiza bawagizi be yes bannabyabufuzi naye ate bawagizi be bana Tanzania bo abazze kuyimbira abantu be ku mukolo ogukutegekeddwa yenjawulo eriwo nti abawano bw'oleeta gravity ku mukolo gwa NRM abatazze kuyimbira abawagizi be abazze kuyimbira NRM kyekibakuba gravity amaze ebbanga ddene ng'ayimba ku mikolo gya NRM nga konsati zazitegeka erugogo ne zijjula naye omuzimulo gwamugamba nti kwata akasawo ka seminti n'olumotoka obitwale ebusaabala taliddangulu ate naye akimanyi bulungi
yakenza atyo tegeka bamamba kabadde kayimbanga wano ng'abantu batandise okawazi booking kajja ne kayimba wane mubende bakawa sente mmeka ne kachamuukirira ne kapakinga ne motoka wabbali kukuwe ne katika ne kagenda ku live ffe tuyimbira NRM webale nyo hajati na myalo ne webuuza bana abavubuka kali ne boba tewasoma kozesa ku common sense oyimbye bakusasudde sente zo lwaki tovuga nodde huwo n'okivaako ne kikomaawo abatandise naffe tubeba so kakati Kenzo namulabi alabika agenda kutta ku speed bwaba alina amagezi tasobola Bebe Cool ng'ayimirira mu kamera simanya tasobola kutta ku bigere agamba simanya okola music omulungi oteekamu sente nnyingi nakateekamu biliyoni 2 gavumenti erina okunkwasizaako okutunda music ku nsi yonna Diamond nga bwekakola kati ninga okakimanyi bulungi buli kintu kyekakoze mu music kakikozengako kati kawulira omusajja alamentinga kyokanga abo batandise nga bebe waali Diamond batandise bebe waali ne Kenzo bayitha waleka yaliwo kubanga oluyimba lwa goyo gayo kuba nnyo kuhitinga ennyo akale Kenzo oyinza omuteeka mu Diamond Bebe Cool sebo Bebe Cool ye bebagundi ba Mr Nice wamuwulirako kati ono muna Kenya ekulacho ali mutayizo wako yajjako nabeera na wano beba wanchekecha Saida Karoli beba Bebe Cool kati Diamond Platnumz bagaye yali abaddewo ebiseera ebyo anti Diamond aliwo Diamond alabika tuza mubalira mu ne Kenzo yamusooka anze kugambye Diamond yaliyo Kenzo yamusooka Diamond yaliwo bebamu ba Kenzo ne kati wakanaki yatandika okuyimba mu 2009 ani luno Diamond Platnumz ate Kenzo toka mwanzo Stamina wabdi ati Kenzo wamegwaddi Stamina yamukuba mwaka ki Diamond gamba kukuba gundi okuba oluyimba okutandika okuyimba kariya ye 2009 nonya Kenzo ekigambo kikino he began his musical career in 2009 2008 ono birimeka 2009 aroli wameka 2009 ati Kenzo wa 2008 asasi ogogomba 2008 gokuba hiti yatandika 2005 kati bwe nkugamba nti abo tubateeka mu rigimu yemu Kenzo era yasooka Kenzo yasooka kiriza Kenzo yasooka kati Diamond kutusanyalaze tuwe kisaawe gomanyi wani yanimba bamuleka ne bweru wano bulijjo takolimira Mickey Wine gwali mwaka kyogo nkugambye Diamond wajjo kakati nekana akalenzi kano kakakaja karuga kakati bonna tekabakubye tale financially Rema yayimba kugalawo empaka za Premier League mwako guli Rema oyo we Nigeria si wajjo babebe baliwa anti kati kyekiri kyenkulaze nti Bebe Cool Harmonize siko baleta kumpaka is it World Cup kone bayina isebo gye bamuwa wano bayali Africa bana abe waffe balakanya tusinikirako mannyo nga babeere Bulaya ba international brand zawe zikoma mu Royal Legends nendo kati abayibi ba wano bwe bata kati bayina okufuba okulabanga omulembe gwa Bebe Cool teguyingira mbayimbi bana abato ba Kenzo gwayingidde kati bwolaba limpazo byayogeranga yakafuna kaforo ka 10 juzi lwaki olowooza mbu bubongo tebukugamba nti bayino kyamba nti gavumenti gye muyina okuyimirirako okuyimirizawo industry zammwe temugenda kubeera b'amaanyi temugenda kuzimba brandi zammwe nga z'amaanyi nga mukyasabiriza ekyo Kyagulanyi kyabagamba mulekerawo okusabiriza be independent nekibalema kakati oli awo omusajja bamuwadde miliyoni 7 mwaga kale mwebale abatandise naffe ensonga zezo zetusobodde okugayagayamu olunaku olwaleero bannanga abaanamu abali ku TikTok ne Facebook eno tuziraba video zikuba banamwe mutukolera ddala obubi obutagambika ate ne mugaana okujja okubiraba ku YouTube mutukolera ddala bubi Facebook ne TikTok tuteekayo obumpi obuli mu mpanvu banamwe tubeegayidde basebo ne banyabo okuba kufukamira tujja sobola kujja kuwemuliranga ku TikTok kuno olyoka tulyoke tufune follow sijanze nina abantu benswalira nze nswala WhatsApp ne wagumira ndeka banange mujje ku YouTube ne bwe munatu WhatsApp video mazima wano nekuba 1200 nekuba omutwalo nga ku YouTube ekomye mu 105 mutukolera ddala bubi ate nga data mutulaze muba mumuyina mutuyambe mujjeko ku YouTube link kweri ku account ya YouTube ya TikTok link kweri wansawo ku account ne ku Facebook link kweri eri attached jangu ku YouTube subscribinga omalo sharinge omalo birabeko ne wala bayida kikabiri
banaye zijja tumala masibulidde wano atakumira musaala abankumira oyo nyini gulu n'ensi ddolo ku kamera yabaddeko Muzambia Kalusha tubeera naye yebale nnyo bali eddala tuwa obudde